bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu zisanze ensi n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama. Zisanze abaka Era nga tetumayina kikyajja. zisanze bizinensi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. Wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi, kubanga Mukama ayogedde. Bwatyo bwayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. Banirizaako mu Mukama waffe Yesu Kristo. Nenebaza Katonda kubanga gy'oli eyo ogumiikiriza okubeera ng'okyali ku 3 ABN TV. Twebaza Katonda olwa bwatyo bwayogera Mukama, ate nga tuli wano mu revival okuva gye twatandikira okutuuka ku lunaku olwaleero. Twebaza Katonda kubanga akyatubedde ogumiikiriza n'owuliriza ebigambo bino. Nzikiriza nga Katonda akukumye bulungi gwe yenna ali eyo, nyongera okusaasirako ku balwadde, okugumya abaafiiriddwa n'ab'ebizibu ebirala nga bwe bibeera mu nsi muno. Naye byonna tugume kubanga Mukama atuwa essuubi eddamu era nga ly'essuubi gye tuli mu kuyigako. Mu kiseera kino nga tumaliriza obubaka bwaffe buno, bwe tuzze nga tutunuulira obubaka buno obw'okudda obuggya mu ngeri gye tugenda okusasulwamu nga n'omulamwa gwaffe omukulu gugamba ekisingako obulungi kijja. Saa Mukama atuteeketeeke ate tweyongere okufuna essuubi eryo. Ekisingako obulungi kijja. Katusabe. Ogulumizibwe obw'ekitiibwa Katonda nannyini ggulu n'ensi. Weebale kubanga otusaasidde n'otuusa ku lunaku olwaleero nga tukyasomoka ogw'obulamu. Tusaba Katonda waffe otuwe essuubi wakati mu kuyiga kuno, obikkule ku kutegeera kwaffe. Omwoyo omutukuvu abeere okutuyigiriza n'okutusaasira, bwe tusabye okuyita mu nnyera Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nze Mpanga Frank, omubuulizi w'enjiri ya Kristo okusinziira e Kakiri mu Wakiso. Tuzze nga tutunuulira ku kisingako obulungi. Tuzze nga tutunuulira ku ggulu n'ensi empya. Naye sira tuyitadde nnyo ku nsi empya Mukama wagambira okutusasula. Era ng'emirundi gyonna egyayise tuzze tutunuulira ku bawandiisi ab'enjawulo okuva mu ndagaano empya mwana wattu n'okutuuka mu ndagaano enkadde. Bonna nga boogera ku ngeri gye tugenda okusasulibwamu, ku ngeri gye tugenda okubonamu ensi eno ejjudde okukaaba n'amaziga. Naye tuli ba mukisa kubanga Mukama ayina abasajja be yalonda n'abalaga ku ebyo n'ababikkulira ku ebyo ebigenda okubeera mu ggulu. Omu ku basajja abali abajulizi abaasooka nga Siteefano nga bamukuba amayinja, Katonda yamubikkulira ne yeekaliriza eggulu n'alaba ebigenda okubeera mu ggulu. Bwe yabiraba n'agamba, kitange basonyiwe bano abankuba amayinja kubanga tamanyi kye bakola. Siteefano bwe yatunuulira ku ebyo ebigenda okubeera mu ggulu, yasalawo yeerekereze ettima, yasalawo yeerekereze obutasonyiwa, n'asalawo okwenenya, n'asalawo okusonyiwa abalala, n'agamba basonyiwe kuba tebamanyi kye bakola. Naye wandisaze gonna okubeera ng'obeera mu bwakabaka obw'omu ggulu. Naye si ye yekka Siteefano eyalaba ku ebyo, ye nno teyayogera. Naye twalabye Isaaya, twalabye omusajja ayitibwa Yokaana ng'abikkulibwa ku kizinga Patmos. Naye ne tunuulira ensonga eno Bakolinso ekisooka essula ey'okubiri olunya olw'ekkumi nga Mukama agamba naye Katonda yabibabikkulira kuyita mu mwoyo gwe. Okuyita mu mwoyo gwa Katonda Mukama yabibalaga mu mwoyo ne babisuubira. Kiringanga ng'olina gy'oyagala okugenda, osobola okukuba ebifaananyi n'ogaba wanaafaanana watya oba wafaanana watya, naye n'otuukayo nga si ekyo bwe wafaanana. Naye Katonda yabikkulira abasajja bano kye baalaba, nabo ne bagezaako okukitunnyonnyola mu lulimi lwaffe olusoboka. Olulimi lwaffe luno ne bagezaako okukitunnyonnyola. Naffe kyetwagala okulaba mu kiseera kino mu kigoga kwaffe kuno. Bw'osoma Bayibuli egenda etunnyonnyola
nti olaba Katonda yabikkula ebintu bino eby'omwoyo omutukuvu n'abibikkulira bannabbi bo ne babiwandiika ffe tusobole okuganyulwamu tewali kubuusabuusa n'ekimu ku ebyo ebigenda okubeerawo. Ab'emikwano, njagala okubasaba nti tewali kubuusabuusa. Byonna bye tujja tuyigako empeera y'abatukuvu gye tugenda okufuna tewali kubuusabuusa kubanga yonna egenda kutuukirira. Yokaana mwana wattu yalaga kalonda akwata ku kibuga ekijja, ekibuga ekitukuvu. Teri nsi etaliimu kibuga kisinga. Kubanga ne bweba nsinga eyaffe Uganda wabeerayo ekibuga ekikulu, ensi nga Amerika erina ekibuga ekikulu, neeno ensi Yokaana aginnyonnyola mbu mwana wattu erimu ekibuga ekikulu. Yokaana yagamba yalaba eggulu erijja n'alaba ensi empya. Mwana wattu ate ekyewuunyisa nti ng'ennyanja nga tekyaliwo. Nti oluvannyuma n'alaba ekibuga ekitukuvu nga kikka okuva mu ggulu. Awo n'alyoka atutegeeza ku by'ekibuga. Njagala leero nnyongere okwogera ku kibuga kino n'engeri gye yakyogerako n'engeri gye yakirabamu naddala mu ngeri ey'enjawulo. Bw'osoma ebigambo bino mu kitabo ekyakubikkulirwa essuula eya 21 ayongera okunnyonnyola ekitabo oba ekibuga kino. Ayogera ebigambo bino agamba, kaakano ne ndaba eggulu erijja n'ensi empya, eggulu ery'olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga bigenze, n'ennyanja nga tekyaliwo. Leero tulina ebintu bye tulaba ebitwewuunyisa. Tulina ebintu bye tulaba ku nsi kuno, ne tulaba amayumba, ne tulaba environment etwetoolodde. Waliwo ebifo ebirungi, gamba ng'ennyanja, bw'otuukako ku nnyanja n'owulira nga otuuse ku kintu eky'enjawulo. Tuzirabanga ennungi era abasinga obungi bagendako ku nnyanja ne bawummuzaako ku birowoozo, ne bagenda ku zi beach. Mwana wattu basanyukireko eyo. Naye Yokaana yalaba ensi enkadde n'ennyanja byonna nga tebikyaliwo. Olwo ne wabeerawo ki? Wulira ayongerako ebigambo bino, olwo nze Yokaana. Yokaana olw'okuba nga yalaba ebigambo bino nga biringa kibunoomu, kyava asayiningako nti nze Yokaana. Nze Yokaana ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu nga ligamba nti, laba eweema ya Katonda wamu n'abantu be. Wulira, alibeera wamu nabo, nabo banaabeera ng'abantu be. Katonda yennyini alibeera nabo, alibeera Katonda waabwe. Ekyenjawulo ekigenda okubeera mu nsi eri empya kye kino. Katonda yennyini mwana wattu agenda kubeera wamu naffe. Yesu yajjako ku nsi kuno nga Katonda, naye yali azze okutununula, naye yajjira mu kifaananyi ky'obuntu. Era n'abonaabona nga ffe bwe tubonaabona. Abasinga beewuunya lumu nasanga omuntu ng'ayigiriza ng'agamugamba mutya nti Yesu naye Katonda. Oyo yalya emmere, n'asoma olunyiriri nga lulaga nti awo Yesu n'agenda n'alya emmere. Oli n'agamba nti omuntu bw'alya emmere ekiddira kugenda wa? Kugenda mu ttooyi. Ti Katonda omulamba mugamba naye agenda mu ttooyi. Muganda wange andaba era mpuliriza, Yesu ekyamuleeta mu mbeera y'obuntu yali azze kwefuula muntu asobola okutulokola. Era waliwo n'oluyimba olugamba, yeewuuyo mwana wa Katonda omu gwazaala, yeefudde omuntu atulokole. Yesu yali yeefuula bwefuuzi muntu atulokole. Naye mu kiseera kino tagenda kujjanga ku ddala lya buntu, agenda kubeera nga kabaka, agenda kubeera Katonda mulamba naye ng'ali naffe, ng'akola ku bizibu byaffe, we tumwetaagira nga tumulaba. Ekibuga n'ensi empya enjawulo ekiriko ku eno eya bulijjo, tugenda kubeera nga tutambula ne Katonda, tugenda kubeera nga tubeera naye mirembe na mirembe, nga twogera naye, nga tumubuuza ebitulemye. Leero obwo oyina ekibuuzo kyagala okubuuza. Bagamba ask Google. N'ogenda ku Google n'obuuza. Naye Google eyina ebibuuzo ebimu byetasobola kuddamu bulungi. Eyina ebibuuzo ebimu byerimba.
ansa zonna z'ofuna tezibeera ntuufu, naye ku luno Katonda eyaliwo ensi ng'etondebwa, Katonda amanyi ebyama byonna, ajja kubeeranga mu ffe okulaba ng'atulambula nga bw'olaba omusawo bw'abeerawo mu ddwaliro, naddala dokita n'agenda ng'alambula ku balwadde, era bw'aba abayitaayitamu mwana wattu ng'oli mulwadde n'olaba dokita nga dokita omulamba akuyitaayitamu n'ayita ku linnya lyo n'akukwatako, oyinza n'okuwulira ng'owonye. Olaba dokita ow'oku nsi y'abeera naffe ne tuwulira nga tuli bagumu. Olaba tubeera ku kyalo ne tukyaza omukulembeze w'eggwanga oba ne tukyaza omukulembeze ne tuwulira ng'ali mu ffe naye ng'aliwo kaseera ne tugumaagumamu, naye Yesu agenda kubeerera ddala mu bantu be. Yokaana ayongera okunnyonnyola ebigambo bino, ayongera okunnyonnyola ku kumasamasa kw'ekibuga. Agamba okumasamasa kwayo nga kulinga ejjinja ery'omuwendo ku Bikulu 21:11. Mwana wattu ekibuga kiri enfaanana yaakyo efaanako ku gold oba amayinja ag'omuwendo. Tusinga nnyo kumanya zaabu ge gamu ku mayinja, naye batuwa enfaanana y'ekibuga. Buli muntu yenna azimba ekintu ekyagala okulabikako obulungi, akiteekako ebimasamasa, akiteekako ebintu ebirungi, naye atugambye enfaanana y'ekibuga kino kigenda kubeera ng'amayinja agamasamasa. Emiryango gyo gigenda kubeera gitya? Wulira olunya olw'abirimu agamba n'emiryango 12. Nga tunatuukayo awo, njagala nkusomere mu Kubikkulirwa essuula eya 21 olunyiriri olw'11. Ayogera ebigambo bino nti n'apima ebisenge byakyo. Ebisenge ebiri mu kibuga mwana wattu byapimibwa. Wano Yokaana atuwa kalonda yenna ng'alaga nti ekibuga kirina ba architecture abakulu, kirina abakubi ba pulaani abaalagira ddala pulaani eno gy'atuwa asobole okutwagazisa tusale gonna okubeera mu kibuga ekyo. Wulira agamba n'apima ebisenge byakyo emikono nga giri 144. Wulira n'emiryango 12, luulu 12, enzigi za luulu. Bw'ayogera ku luulu ayogera ku mayinja ag'omuwendo, ayogera ku mayinja amatwakaafu, amayinja agamasamasa, enzigi. Ffe tutera nnyo okukozesa ebintu eby'ebbeeyi. Oli n'akozesa oluggi lwa mahogane kubanga lulabika bulungi, n'awulira nga atuuse. Era ne ziwooteeri ezimu ze tugendamu mwana wattu zibeera zirabika bulungi, enzigi zaagyo engeri gye baazikola, amatiri bona gonna. Naye Yokaana atulaga biki bye yalaba nga mwana wattu byali bifaananira ddala bulungi n'abantu bye beetaaga. Abantu abali mu nsi muno bagezezzaako okukola eggulu ku nsi, naye tebiyinza kutuuka ku ekyo Yokaana ky'atunnyonnyola wano. Katugende mu Kubikkulirwa essuula ya 21 olw'12 olw'21 n'olw'23 agamba nga kirina bbugwe omunene omuwanvu, n'amannya nga gawandiikiddwa ku kyo ge mannya g'ebika 12 ebya Isirayiri. Mwana wattu ekibuga kino kiyina olukomera. Ebibuga ebyedda byabeerangako bbugwe, nga bw'olaba Kampala ono waffe nga yeetooloddwa Northern Bypass, naye n'ebibuga ebyogerebwako biyina olukomera. Na kino ekibuga kigenda kubeera nga kiyina enkomekerezo yaakyo, nga kiyina bbugwe. Si kwetangira babbi kuba nti bagenda kubeerayo, si kwetangira bakozi ba bikolobero kuba nti bagenda kubeerayo, naye nga kiriko bbugwe. Katweyongere okwetegereza enguudo zigenda kufaanana zitya. Agamba enguudo z'ekibuga za zaabu omulongoofu nga endabirwamu etanga lijja. Olunya olw'21 nti tugenda kutambulira ku nguudo zaabu. Ffe twali tumanyidde chorus, tumanyidde luguudo luddugavu, tumanyidde era ne mu Luganda bagamba oluguudo mwasanjala. Enguudo zetulabanga ennungi ate ziyitibwa mwasanjala kubanga weekoona. Naye luno lugenda kuba mwana wattu nga lwa gold, tosobola kulwekoonako ate nga lulabika bulungi. Wulira ekibuga mbu tekyetaaga njuba oba omwezi okukimulisa, kubanga ekitiibwa kya Katonda kimulisa. N'omwana gw'endiga ye ttabaza yaakyo. Olunya olw'23 lulaga nti ekibuga kiri mwana wattu tekyetaaga mataala.
abantu abasinga mu kibuga bakaaba bannaye KCCA tutereka amataala ku nguudo bannaye amataala oluusi galabisa bulungi n'ekintu ekibadde ekibi mwana wattu kifuuka ekirungi lwa mataala naye ekibuga kiri Yokaana akinyonnyola tekigenda kubeera mu mataala. Yesu gegagenda okubeera amataala gaakyo ekitegeeza Yesu agenda kubeerawo ssaawa 4. Wulira ekirala ekirimu mulimu ne Gardens agamba ku bikulu 22 olusooka olwokubiri n'olwokutaano agamba omuggo ogw'amazzi ag'obulamu ogumasamasa ng'endabirwamu nga guva mu ntebe ya Katonda n'ey'omwana gw'endiga. Wulira ayongerako eruyi n'eruyi ew'omugga omuti ogw'obulamu ogubala ebibala 12 oguleeta ebibala byagwo buli mwezi. Wagenda kubayo ebibala biri eby'obulamu ng'ebibala ebyo tubiryako ne weeyongera okuba omulamu. Nawerako nga bagamba ku kibala kya sukuma wiiki oba kiri mu greens. Nali mbuuza lwaki bakiyita sukuma wiiki n'oli nangamba nti bw'okirya weeyongerayo wiiki namba kikusukuma wiiki. Naye waliwo ekibala kino eky'obulamu ekyaganibwa bajjajjaffe okuliibwako ng'amaze okwonoona kigenda kubaayo nga buli lw'okiryako mwana wattu weeyongera obulamu nga kiringa ng'essimu bw'ebeera ng'eweddeko omuliro n'ogiteeka mu kyaja buli lw'ogiteeka mu kyaja mwana wattu yeeyongezayo ekiseera ng'ekyaliko era ekiseera ne kituuka n'omuliro ne guba nga gukendedde n'oteeka mu kyaja mwana wattu ne kyeyongerayo n'ekibala kiri eky'obulamu mwana wattu buli mwezi nga kibala ebibala 12 tugenda kubanga tuyina eddembe okulya ku muti ogw'obulamu mwana wattu obulamu tubukoowe na bukooyi. Wulira eruyi n'eruyi w'omugga we wagenda okuba omuti ogw'obulamu tewandisubiddwa mpeera egenda okubeera mu ggulu ne mu nsi empya. Agambye tegenda kubeerayo kiro olunyiri olwokutaano entebe ya Katonda n'ey'omwana gw'endiga zinaabeera ng'eyo mu Yerusaalemi ekijja. Ayongerako nti eyo teribaayo kikolimo naye entebe ya Katonda n'omwana gw'endiga zigenda kubeera eyo. Tegenda kubeerayo kukolimira, tegenda kubeerayo mbeera etali nnungi, ekibi tekigenda kuddamu kubeerawo nate. Waliwo yali yeebuuza nti nga Sitaani bwe yaleeta ekibi ku luno kinaddamu ne kibeerawo nga bwe kyava mu Sitaani kiyinza okukomawo. Wulira ekigenda okubeerayo bw'osoma ku bikkulirwa sura ya 21 agamba era ekimu ku birabo ebyewuunyisa kisangibwa mu ssuula eya 21 olunyiri olwokuna. Wulira bw'ayogera ebigambo bino agamba newankubadde okukaaba wulira era alisangula buli zziga mu maaso gaabwe teribaayo kufa nate wadde okunakuwala newankubadde okukaaba tebiribaayo okulumwa kubanga ebyolubereberye nga biweddewo. Bassebo ne banyaba bandaba era bampuliriza nga batunnyonnyodde ekimala tewandyetaaze okuba omu ku basika b'obwakabaka obw'omu ggulu awatali kukaaba awatali kulumwa awatali stress teri kibi kigenda kutuleetera kweraliikirira yadde Yesu agenda kusangula amazziga omulundi gumu ate ng'agenda gasangulira ddala. Wulira ku bikulu 21:16 Yokaana atuwa kalonda akwata ku bunene bw'ekibuga kino. Wulira n'obunene bw'ekibuga bwenkanyankanyizibwa enjuyi zonna obuwanvu bwakyo n'obugazi bwakyo. Yokaana yalaba malayika. Wulira agamba ne malayika n'apima ekibuga n'omuggo emikono 10 mu 12,000 emikono 10 mu 12,000. Bw'osoma ku bikulu essula ya 21 olunyiri olw'16 ayogera ku kibuga kino n'engeri gye kyapimibwamu mwana wattu. Katugende maaso. Omukono guno gwenkana ekitundu kimu kya 8 ekya mayiro ey'Abangereza. Era bwe kityo emikono 10 mu 12,000 zandibadde meters eziwera 24,000 okwetooloola ekibuga kyonna kiriko kilomita 24,000 okwetooloola.
ate ebibuga ebyedda kugamba byalingako bbugwe okwetooloola era nga basobola okubibala na wano Mukama alagga yokka nanga amulaga ng'ekibuga kino kipime mwana wattu bwe kityo ekibuga kino kiriko kilomita eziwera ddala 600 oba ze mayiro ze tusinga okumanya kuba bw'ova ku Bulange wali abamanyi olulubiiri lw'e Bulange okutuuka ku Twekobe waliwo mayiro emu naye ekibuga kino kiriko mayiro eziwera ddala 375 tolaba ng'ekibuga kino kyewuunyisa ekibuga Tokyo mwana wattu kituuza ekibuga Tokyo ky'ekibuga kya Japan ekikulu naye kituuza obukadde bw'abantu 35 ekibuga ekikulu ekya New York ekibuga ekikulu ekya USA ekibutebwa New York kituuza abantu obukadde 20 ekibuga Seoul ekya Mexico nabyo bituuza abantu obukadde 20 naye omubalirizi omu yali abalirira ekibuga kino omubalirizi yabalirira Yerusaalemi nga mwana wattu kisobola okugendamu abantu abawera obuwumbi 2 era mu bigambo ebirala kiyinza okukwewuunyisa obuwumbi buni obubiri ekitegeeza naawe ekifo kyo gye kiri naawe osobola okubeerayo ate nga teweenyigiriza mu kibuga kino teriyo omumenyi bw'amateeka nabagambye teri bulwadde teri bukosefu gigenda kubeera mirembe myereere ennaku zonna tugenda kubeera mu kusanyuka kiyinza okufaanana nga ffe abakolimire bw'oba nga toyagala kubeera mu kibuga kino oyinza okufaananako ng'omulwadde bw'oba nga toyinza kwesunga kubeera mu kibuga kino Mukama atulaze byonna bannabbi bonna babiwandiise tusobole okwesunga n'okuyaayaanira ekibuga kino Yesu omutonzi yagenda okubeera nga ye mukulu waakyo yatubikkirira ebyama byonna eby'obutonzi bigenda kuddamu tulabe ku nsi nga bwe yasooka okubeera nga tennaba kwonoona buli lunaku tugenda kuba nga tuyigayo ekintu ekijja buli lunaku tugenda kuba nga twetegereza tugenda kuba nga tuli ne Yesu tetulisobola kutambula ne tukimalayo kubanga kijja kubanga kyewuunyisa tuliba n'ekiseera okubeera n'emikwano gyaffe abaagalwa abaatubulako mwana wattu nga tubalaba abaagalwa bonna abakkiriza Mukama waffe tugenda kusiibanga nabo tugenda kuba bamativu kwegamba oyinza okubuuza ekibuuzo tuyinza tutya okukakasa nti tugenda kubeerayo ekyokuddamu kiri nti Bayibuli eyina ebisuubizo ate ng'ebisuubizo bino bikulu wulira bwagamba Bagalatiya essula 3 olunyiriri lwa 21 agamba obanga muli ba Kristo kale muli zzadde lya Ibulayimu era abasika ng'okusuubiza bwe kuli Ibulayimu ye jjajja w'abakkiriza ekyamuleetera okukkiriza kusuubizibwa kuno kale naawe bw'obanga okkiriza nti Ibulayimu jjajjaawo oyina okukkiriza nti ekibuga kino ddala kigenda kubeerawo era kigenda kubeererawo ddala mu bigambo ebirala bw'okkiriza Yesu ng'omulokozi wo essuubi lino Katonda lyatuwa okuyita mu Ibulayimu mwana wattu libeera liryo era bwe tuyiga Bayibuli tusanyuka okulaba nti essuula 3 ezisooka zitutegeeza nga Katonda bwe yatonda ensi eno mwana wattu n'agijjako engalo ensi eno nga nnungi ensi eno nga matendo naye bajjajjaffe baasobola okugifiirwa basabo ne bannyabo ki ekiyinza okukugaana okwewandiisa ku mugendo guno gw'ogenda mu ggulu emyaka egiyise waliwo eryato eryawandiikibwako mwana wattu lyabulira mu kalenge ku nnyanja ey'obukiikakkono eryato lino lyaseeyeeya okumala ennaku eziwerako nga 3 nga waliwo olufu olukutte nga tebasobola kulaba bulungi gye balaga eryato lino lyali lititise endiga mwana wattu zaagaana okulya emmere wakati mu kalenge oyo era zeeyongera okukaaba ne zikaaba be naye ekyewuunyisa kalenge yagenda akalampola ng'agenda ggwawo oba wandiluyise olufu oba wandiyise kalenge ndowooza olutegera olufu olwo lwagenda luggwawo era baali babulayo era nga basemberedde olubalama naddala lw'e Scotland
kubanga emboozi eno gye yagibwa. Endiga zaali zitandise okuwunyiriza ku ssubi eddamu, essubi eriri fresh. Mwana wattu ne ziryoka zigaana okulya omuddo guno ogwali guziterekeddwa okumala ennaku 3 nga tezirya, kubanga zaayina essuubi nga zitandise okuwunyiriza ku muddo oguli fresh. Mu kiseera kino kye tulimu, naffe tutandise okuwunyiriza ku muddo oguli fresh. Tuli kumpi era nga tusemberedde okufuna ebyo ebyasuubizibwa. Gwe towulira ng'oba mulwadde okugaana obwakabaka buno obw'omu ggulu, okugaana okubeera mu mbeera ennungi Mukama gy'atulaze. Bw'osoma mu kitabo kya Kubikkuliro Sura ya 2:17 agamba omwoyo n'omugole boogera nti jangu, jangu muganda wange ofune eggulu lino. Tobigaya kubanga bigenda kubeerawo. Tolagaalaganya nti nja kukkiriza enkya oba nti Yesu nja mmukkiriza enkya. Lwaleero lw'olina lwokka kubanga tomanyi oba enkya onaabaawo. Oluyimba, abayimbi bayimba oluyimba olugaa bwe tulituuka mu ggulu ne twegatta awamu, tugenda kuyimba, tugenda kwogera ku kwagala kwa Yesu. Lwaki ebigambo ebyo eby'oluyimba tebibeera bigambo byo? Lwaki tokkiriza omwoyo n'omugole n'akuyita n'okkiriza Yesu? Yesu yagenda okututuusaayo kumukkiriza n'enjigiriza yonna. Bw'okubanga kwe kusala okukkiriza Yesu kirungi kubanga ogenda kufuna ebyasuubizibwa. Muganda wange tokkiriza kusigala mu nsi eno. Nze nga Mpanga Frank omubuulizi w'enjiri, nze namadde okwewandiisa bwe nakkiriza Yesu nga nkyali mulamu. Era eggulu manyi nga ndina. Kansabeko naawe kubanga naawe oyinza okuba weetaaga okubeerayo mu bwakabaka obw'omu ggulu. Katusabe. Katonda Taata ow'omu ggulu, ogulumizibwe ogw'ekitiibwa. Weebale kubanga oyogedde naffe okuyita mu nnaku zino zonna, okuyita mu wiiki eno ey'okudda obujja, nga twefumiitiriza ku ngeri gy'ogenda okutusasulamu, engeri gy'ogenda okusasulamu abatukuvu. Nsaba Katonda waffe erinnya lyange libeere mu bitabo eby'omu ggulu. Nsaba n'abalala abalinga nze bakukkirize babeere mabatifu ti olunaku lw'olukomwayo bwakabaka bwo Katonda waffe nabo bagenda kutwalibwa. Tusaasire Katonda waffe mu bye tukola otuteeketeeke. Waliyo abalwadde yongera okubawonya. Waliwo abatasobola kuwulira bigambo bino batereeze Katonda waffe. Waliwo abaagala okwewaayo, okubatisibwa, okudda obujja, okukkiriza batemere kuba watali kkubo, byonna basobole okubituukako. W'omukisa TV eno, w'omukisa buli agiraba, w'omukisa abatesitesi n'enteekateeka zonna eziri ku TV eno. Katonda waffe naye okusingako ennyo tuwanguze tutuuke ku nnyanja endabirwamu era tufune ebyo ebyasuubizibwa kubanga tubyetaaga era tubirindirira bwetyo bwe tusabye okuyita mu nnyera Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abampeera omukisa.